yenna omuwala oyo gwe mubikka w'amaanyi yonna omuwala eyasse Dokita Sipaya oba eyabaddewo ng'afa gwe mubikkirira alabika muwala wa muntu munene nnyo mumubikke naye mu kooti y'abantu ba bulijjo tugusala kasa mutayogera ku muwala yabadde na Dokita Sipaya mpozi nga yabadde musawo w'Enrobe nga mulina kye mukweka oba nga yabadde muka musajja bwe mutakyogerako ensi egenda Dokita Sipaya yayingidde mu Dream Guest House ng'ayita mabega yazze atambula ng'ali n'omuwala we baamulabye ayimirira kuno kuteebereza nga nammwe abafamire bwe mwateebereza omanyi nze ze sitya fe amawulire agaffe twogera mazima twagala fakiti muwulire we yakyamye yaguzeewo testing strip obuno obukebera siriimu era mu loogi bwasangiddwayo bu strips bumeka bubiri dokita yadde ayagala kwekebera mirundi ebiri oba status ye tagimanyi bw'owulira sitole yonna etaliimu testing strip manya ebyo bikyamu abafamire kituufu mujja kunkanga ne bwekuba kwetonda ajja kwetonda naye nkambabuulire nja kuba njogedde mazima nammwe mujja kuba mumpaabidde naye nga mukitegedde nayogedde mazima kyekituufu dokita yafa mutabani wa Sudiru yafa nange kaakako olunzita bwe lugali bamawulire ndulinze nga mbaga ate lujja mangu lwa mazima kakati bwe yayingira alabibwa ku butambi nga yeetutte yekka kambabuuze mu abantu ba bulijjo mu common sense omusawo awangadde n'ekirwadde kya pressure mulowooza mu mmotoka nannyini ddwaliro ayina ebyuma ng'awooka ate kulirye si wajjanjaba ajjanjabye akoze successful operations ezisukka mu 2,000 musajja muyiiya muyinza okuŋŋamba nti ayinza okubeera careless okuleka obulamu bwe nga talina first aid eri bulwadde bwe psychologically muwulira kisoboka nti dokita yali talina ddagala kyabadde kirina mutwala eyavudde ku ddwaliro yeerabidde atya okukima aspirini ku ddwaliro erirye yasobodde atya okwerabira kati ate kanjogere ku aspirini muleme kutubuzaabuza fe abantu abamu ebintu ebimu tubimanyi newankubadde situbigenda wala aspirini wa bika bibiri waliyo aspirini ayitibwa ecoline oba muyita ecolini oba biki waliyo ne gwe bayita cardiac aspirini bw'abanga dokita yabadde alina ekirwadde kya mutima kankitwale nti yaguze cardiac aspirini cardiac aspirini akola ki cardiac aspirini gwe mumugenda diipu eyo mpeke ewonya musaayi kwekwata eri abalwadde b'ekirwadde eky'emisuwa nga bwe mukyogedde nti emisuwa gyesise bw'omumira awonya blood clot awonya blood to clot so talina kyeyabadde asobola kukola kupampinga na kuleeta musawo ono musawo mutima kumutta nedda bwe kiba kisoboka lweya keesi muginoonyeze ate muginoonyereze eddagala kati n'ebyasipirini dokita Byaluhanga yonna gye wasomera obusawo nga oli dokita by'otugamba nabyo bya kisiru aspirini kikaaki ky'ogamba omusawo omukugu nga n'obulwadde bwabumanyi yeegulidde eddagala limutte naye mwogera ebintu ebyekisiru mulina ebintu bye mwogera siriyasire ensi neekwata ku mumwa ky'ogamba ssebo omusawo ye yabadde takimanyi anti yabadde kwempute stomaka omusawo omugundiivu nga n'ekifo gwe yagenzeyo yayise mu lw'emmanju kitegeeza bamumanyi lwaki teyatumiza ebyokulya why was he an empty stomach omuntu asobola okubeera bize era n'abeera nga tannalya naye ate omuntu eyeemanyi nti obulwadde bwange omusawo omukugu ng'alina kuleva eyozimba eddwaliro ly'Enrobe ffe mwatujjanjabe ne tuwonera kyova sikyaddayo Sipaya ke yafudde sikyaddayo era nze mumponye ab'Enrobe nsiibudde ebigambo bino byenjogera biyinza okunyiiza omu ne munkuba ekiyiso sikyadda ne bwe n'abasange wala njakukola nga mirundi yaŋŋamba ye bw'aba agenda mu ddwaliro yayambalanga ekikooti ate agenda mu ddwaliro gye batamumanyi kikooti n'akiteekako n'ensekere nange bwe ŋŋenda okufuuka kambabuuze temutugamba bya kisiru Byaluhanga ne Luyimbaazi temutubulira bya kisiru
omusawo omugundivu alina n'eddwaliro erijjudde eddagala amabokisi n'amabokisi ge tujjaawo ku famasi ge tugula ku famasi